Abeno gye muli ebuwungedde ate tuleppuke kansubire muli bulungi. Mbalamusizaako bannyabo ne bassebo buli omu kiti kye era gy'asinzira okuwuliriza n'okulabira. Olunaku lwa Ssabbiiti lwe tuyita olw'Essande, ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogw'E11 omwaka 2020. Tusigazza ino ennaku mpawe kaaga tugende mu kalulu ka Ssemmeeme. Nga bwe luli lw'Essande bwe mukimanyi lunye nti lwa Ssande nzija n'empitako mu bimuli by'e Bulanga awo ne tunyumya ku mboozi ezikwatagana n'Obwakabaka bwaffe obw'Emmengo bweppo ne tutabikамukko n'Obwakabaka obw'ensi bw'ebitundu ebirala bya Uganda. Naye ate era olwaleero luzze lwennyini mu lunaku lwe nabalaganyizza ku ssaawa ze zimu okuba nti ntumbudde. Mbalamusizza nnyo bannyabo ne bassebo, abalangira n'abambejja, bassaava ne bannaava, ab'ebitiibwa mwenna, buli munnayuganda yenna gy'awangaalira naddala baagala enkyukakyuka. Leero nja kulamusaako ne ku Banadini mwenna abali mu Uganda n'abali emitala w'amayanja. Abasomi nammwe mbalamusizaako, baprofesa, badokita, bayinginiya mwenna abalaba vidiyo zange muzitwala ng'ensonga mbalamusizaako. Nammwe mwenna abasawo, abajjanjaba bannayuganda n'abajjanjaba abantu yonna ku mawanga gye muli, nammwe mbalamusizaako. Na buli muntu yenna alina omulimu ogugulira okuvaamu ensimbi oba obuuma obugulira amagala eddiba, nawe nkulamusizaako. Akawungeezi akalungi kansubire muli bulungi. Njala otwala okulamusa okw'enjawulo namuseeku mpologoma ya Buganda, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Oli otya kitaffe, kansubire oli bulungi. Kansubire nti ebintu bw'obiraba naffe we tubiraba. Embeera no tewoomya nnakabululu nga era bw'ogiraba. Naffe no tukusabira lutakedde kubanga tumanyi embeera gy'olimu si nnungi, naye ate n'abantu b'okulembera abazzukulu ba Buganda ab'embeera si nnungi, naye ng'ate lw'oyala omunyindo olina kudda okulwa wekka ensonga lwaki tuvaayo okwogera ensonga zino, ensi esobole ozitegeera n'abantu basobole ozigobera ozitegeera biki ebigenda mu maaso mu Uganda. Olwaleero nno nasabye mu lunaku lwajjo bwe nabadde nga mpunzika akatambi k'ennaku z'olunaku lwajjo ne mbasaba munteekere mu nkola ey'okumpitira abantu bano wammanga Banadini. Omwabadde abakulembeze b'eddiini ey'Obu-Orthodox, omwabadde abakulembeze b'eddiini ey'Obukatoliki, omwabadde obukulembeze obw'eddiini ey'Abaprotestanti weppo n'Abasiraamu. Nga mbasabye mbataaginge bulungi bajje babeere katambi kano bakawulirize bulungi. Olw'ensonga nti mu Uganda temukyasobola kufuna mawulire genkananga gano gensobola obbawa n'okubabuulira biki bigenda mu maaso n'enteekateeka z'abampembe bano abagezaako okula nti bagezaako okusirisa buli muntu yenna omuweereza wa Katonda avaayo okuyimira ku sayidi y'abantu okubabuulira kyekituufu n'okubagumya. Omanyi bagamba sitaani bw'olaba yeesitukidde ng'omanya abaweereza be balemeddwa. Olwaleero nno nze banyumiza emboozi ya sitaani omumpembe Yosefu Tabaisula mutano wa Kalekyezi enteekateeka gy'akoze eri Banadini naddala batamukkiririzaamu okugezaako basaanyaawo, naddala okugezaako basaanyaawo mu maaso nti wabawo ekinaba kijja kyonna Banadini babe nga tebakyalina mulamwa oba nga tebanyi basobola kukola kugamba bantu bonna. So nno kyekindeese ekipayopayo mbategeeze. Buli muntu ali awo please njagala muntagingire Banadini be mbasabye mumbuulire bwe babazze tutandike okusingira ddala njagala abakulembeze b'Abakatoliki omuli Archbishop wa Kampala Dr. Sepirian Kizito Lwanga, Nowe Masaka eyawummula, njagala Pastor Mali Moteke wano akulira Orthodox Motekewo weppo ne akulira Abaisiraamu mu Uganda naddala mu kibi ky'ekibuli kiwayi ky'ekibuli nabo mu bantagingire wano ndyoke ntandika akatambi kano tugende mu maaso. Essaawa nga bwe zitambula ate nga nkimanyi mukozesa data mungi nnyo okuba nti mumpuliriza, saagala bbaluwa essaawo, njagala kutandika bulungi nnyo n'ensonga zino wammanga ndyoke ngende katambi akatuufu. Nga bulijjo bwe mbategeeza nti ntandika n'ekiggula luggi, abatamanyi kiggula luggi muyinza okyewuunya kyeki kubanga abantu abasinga nti ate ekiggula luggi kyeki. Nedda, ekiggula luggi buli muntu eyali afumbiddwako yali awasiddwako naddala ng'omusajja akyadde ewammwe, omwenge gwe baleetera mu kiti ekinene abako nga basimbye olunyiriri nga bazze okuyingira, akaguwa ako ke bateekawo abako nga tebannayingira okubakkiriza okuyingira, akaguwa ke basala nga yeetisse ekita. Ekyo ne kibayita ekiggula luggi ekibakkiriza abako okuyingira mu kidaala okutandika okwanja ensonga zaabwe. Ekyo ne kibayita ekiggula luggi, za mukitegedde bulungi. Era oba tozera kiggula luggi ku buko, gwe munnange oba tojja kufuna mukazi aba akulemye. Kati nno kyekyo kibayita ekiggula luggi mu programu ng'eno. So njala tandika n'ekiggula luggi. Njala tandika bwenti.
natandika programu zino nga asaaga abantu bagamba nti ate nyonoona oba ngezaako nnyo okuba nti nnyingirira abantu abamu private life zaabwe oba obulamu bwabwe ne batamanya nti ne bw'oli paapaala n'ogenda mu bire nga weerabidde nti olina okudda wansi oba olina okudda wansi ffenna gye tuwangaalira eyo mu by'obufuzi tuba twerabira nnyo okudda ewaka ne tubuulira abantu bannaffe ensonga kye zikwatagana ewaka naye ndowooza ebibala ebigenda biva mu vidiyo zino zenkola ozerosana ndambulaga emmengo bigenda birabikako bitya nzize mbagamba nti obuganda bwawambibwa nzize mbaga nti ettaka lya buganda lyonna lisinga obungi lyatwalibwa bampembe era nga balikozesa ebikolwa ebitali bituufu ne mbagamba nti olulyo olulangira abalwawulamu ne mbagamba nti olukiiko lwa buganda lwafa ne mbagamba nti ono mumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga obuganda Wokusanyawo kati ye kabaka ngina n'ababawulira erinnya bamuyita nga ali mu State House kubanga naku zino tavaayo alinga sukaali mu kikopo tava mu State House n'emirimu gy'akolayo olwaleero oba kuva jjo olunaku lwajjo waliwo ka vidiyo akasaasaana ku social media akalaga nti erimu ku ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erisangibwa ekasangati eyo ettaka abampembe baalisengako nga tenda lina bagamba dda nti ettaka eryo limu ku ttaka eryatundibwa omumpembe Charles Peter Mayiga ne munne Ekiwalabe Male okuba nti baliguza batamanya ngamba okuzimbako ebizimbe byabwe tekyabamalidde baleese amagye okulaba nti gasenga okubanga ettaka lino balitwala nga tewali muntu yena gubeebuuziza kubanga omuntu okusenga ku ttaka ly'essaza olina okubanga ofunye olukusa okuva mu Bulanga Emmengo mu bantu aba Buganda Land Board obanga ne Ssaabasajja Kabaka yennyini akkiriza naye bano batandise okusenga ku ttaka si lyenyo lyokka kati we mwalabiddeeyo eri ebintu bingi ebitambula nga byekwese nga mwe temumanyi y'ensonga lwaki bakola ebintu bino kino kikuzzayo nti amawulire gembawa buli lunaku gaba matuufu era mugategere nti ekasanga ti yo bagenda kuwambawo batwalewo ngenze ku kirala era njala okusooka okusaasira famire y'omugenzi Sheikh Nuhu Muzata batte bannange ekitalo nnyo Mukama bagumya alira bwatu bwe yagemudde naye kyakuswala nnyo okuba nti abantu bafe bakulu mu ggwanga batandise okukoonoka okufa mu ngeri etategerekeka gavumenti nga yesuliddeyo gwa naggamba ng'eyakasibira embaale bino ne tutujja bikkiriza era tulina obigoberera mu nsonga eno y'emu njala kutandika nnyo okugamba nti nze kennyini ng'omuntu atera okukola programu zino ze mutasoba njala bagamba nti olw'okuba nti Obuganda buli matigga tebikyalira muntu asobola bwogerera olw'okuba nti abampembe bano batandika kukola bizinesi za muserezo w'omusolo naddala abantu abaganda mwalabye lunye nnyo ng'omusajja Sheikh Nuhu Muzata batte Katonda amujjuludde n'amutwala mu ngeri ey'amankwetu ey'amankyolo naye Obuganda nga bwo Obuganda tebwabikiddwa era tebwategeezeddwa y'ensonga lwaki walabye nti omumpembe Charles Kaloli Mayiga omusajja omukulu agamba nti Katikkiro wa Buganda n'atasobola adde okubikira Obuganda adde okukola ebbaluwa yonna okusindikira Obuyisiraamu okugamba nti kitalo nnyo ekyokuviirako Sheikh Nuhu Muzata batte n'okuzika n'atagenda kuziika kino n'ekikolwa kya buswavu nnyo nti Katikkiro omulambe yeeyita Katikkiro eyawambedde Obuganda okuba nti asobola okugenda okuggulawo ssemaduuka owuwe bwoya n'amufuula nti wakiyimba Philipman nti wuwe kumbe ng'ate ssemaduuka ono wa Charles Peter Mayiga nabagamba lunye nti bizinesi zonna eziri Emmengo omuli BBS Telefina n'ekizimbe kimasengere ne bizinesi ezisinga obungi zonna zemulyambo ziri mannya ga Kabaka zonna si za Kabaka za mumpembe Charles Peter Mayiga n'oyo omwami Kiyimba Freeman nabagambako Kemabega nti omwami ono agenda kuggulawo ssemaduuka mu bitundu by'omu kikuubo omwo era bakyali mu kumudoveeti nga bamutereeza alyoka amuggulewo terwabadde lunye Muzata afudde omwami ono atakyalina nsonyi mu bulamu bwe kubanga afa ku ssente gy'obeera nti bwe yajja n'ebisero bya ssente yalese okugenda okuteeka obubaka obukungubaga ku lwa Ssaabasajja Kabaka oba ku lwa Buganda n'asalawo n'okuzika aleme kgendayo n'asalawo agende aggulewo ssebaduuka bwe mu sayidi z'omu kibuga wakati n'alowooza mu tebajja kutegeera nali nabagamba dda nti ebintu Mayiga byakola biri kontrole ku lombolombo bwa Buganda era y'ensonga lwaki yagenza okuggulawo ssemaduuka n'atategeeza na Buganda nti Sheikh Nuhu Muzata batte omusajja omukulu mu Buganda yafudde n'okuzika baakukoze nga tagenze wadde okusindika obubaka n'asalawo agenda aggulewo ssemaduuka ku nsimbi z'omuwoomusolo ku nsimbi za Buganda ze baasonda kubanga zonna sere bazibbye mu ttaka lya Buganda Sheikh Nuhu Muzata batte Mukama akuwummuze mirembe kubanga ffenna ebyakusobako gye tulaga ngenze mu maaso kati ndowooza ekiggula luggi kino kiyinza okuba nga kiwedde ntandike vidiyo entuufu kansubire nti Dr. Sepirian Kizito Lwanga atuuse kansubire nti Pastor Male atuuse jjajjaffe obuyisiramu Nakibinga atuuse ndowooza n'Abathodokisi batuuse wepo n'Abaprotestant njala ttandika kibadde kiggula luggi kiwedde njagala genda kuki ku nteekateeka entuufu eya vidiyo eno naye era mu nsonga y'emu njala bawaayo ekiggula luggi kimu kiri very crucial oba kya mugaso nnyo eri Banadini ntandise bwenti era kansooke n'essaala eno buli Munaddiini yenna ali mu Uganda
ng'oweereza Mukama Katonda namugereka eyakutonda mu nsi muno n'akuteeka mu nsi muno n'akwolekeza eggulu waggulu eritaliiko mpagi, nkusaba obeere mwegendereza nnyo mu ligimu y'omumpembe Yosefu Tabasere mutano wa Kalekezi ng'akyaliko, kubanga enteekateeka gy'alina gyali nene nnyo, naddala mu wiikisi zino 4 ezibulayo okugenda mu kulonda. Nkiddamu eno obubaka njagala bugende buli munnayuganda yenna, naddala munnaddiini, munnabyabufuzi, munnabyanfuna be tuyita ab'ebisuubuzi, njagala anaasala asooka asalemu ka vidiyo kano kokka kagende eri bannaddiini bokka, ab'ebyenfuna, abasuubuzi, wepo n'abantu abanene mu ggwanga. Njagala musalemu ka vidiyo kano kokka mukapostinge kokka. Omumpembe Yosefu Tabaisirwa alina enteekateeka ey'okuteekawo kye tuyita ennyimba z'amazaalibwa mu State House e Nakasero, oba ekifo kyonna ky'anaabasazeewo ayite bannaddiini abakyaze ku nnyimba ezo, babagabule ebindonogo n'ebitafutafu, wepo n'ebyokunywa. Mu process oba mu mbeera eno, omumpembe ono yateekeddwamu akakodyo k'agenda okukoleramu bannaddiini ke mulifa mwerabidde atya. Akimanyirunye nti bannayuganda bamukooye. Akimanyirunye nti bannaddiini nabo batandise omukyusiza olulimi olukaawuufu. Mukinaategeera atya? Amanyi nti bannaddiini mwe mugenda okuvaayo okugamba nti nedda ekitta bantu kisusse ng'ate okimanyi bulungi baakuwangudde akalulu. Kati kye yakoze kwe kutegeka omukolo ogw'ennyimba z'amazaalibwa, mu luzungu kye tuyita Christmas carols, zagenda otegeka agabireko bannaddiini bokka n'abantu abenkana bana bayise ku mukolo ogwo mu State House Entebbe oba mu kifo kyonna ky'anaabategese. Neno mu Christmas carols zino zagenda okuteeka omumpembe Yosefu Tabaisirwa mutano wa Kalekezi alina enteekateeka namutaayika ey'okuba nti agenda kuwa amabaasa bannaddiini omugenda okuba ensimbi okuva ku kakadde kamu aka Uganda ku bukadde 5 okutuuka ku bukadde 10. Naye njagala balabula ng'obudde bukyali. Obunyonyi bwange buno bwe tuyita drones obupya n'abakessi bange baŋŋambye mu meeting gye babaddemu nti omumpembe ono meeting eno oba Christmas carols zino yazitegese nga bagenda bawa ne ssente, naye ebbaasa ze bagenda obbatiramu ssente ne ssente zennyini ziriko obutwa obutagenda kubaleka ngulu mwenna. Ng'ebbaasa zino mu lufunzefunze baziyita bubble envelopes. Mu bagenda okuteeka ssente zino nga ssente zennyini ziri contaminated with arsenic poison. Arsenic poison nakibanyonyodde olunaku lwajjo. So buli munnaddiini yenna agenda mu State House kimanye nti olunaku lw'ogendayo luyinza okuba lunaku lw'ogenda esemba okubeera ku nsi, oba wiiki 2 oba mwezi oveewo olw'ensimbi ze mugenda okufuna mu mabaasa mu State House e Nakasero lwe munaagenda ku Christmas carols. Ndowooza mumpulidde bulungi, saagala mugende omusajja teyatulabudde, mbagambye ng'obudde bukyali. Abagenda ku Christmas carols kaadi zammwe zaawedde eza invitation ezigenda obbayita. Ne buli agendayo kimanye nti ogenda omaze okukola ekiraamo kyo ng'okiwadde abaana bo, okiwadde abantu bo, oba olese n'ebintu byo biraamye ng'obiwaddeyo. Bo abakatuliki olw'okuba nti balina bye balambira, muleke nga mulaamidde amasaza gammwe oba paalishi zammwe kwe musumbira endiga zammwe abanaagendayo. Nja kubasaba omulundi ogusoose mu history wa Uganda, bwe bakuwa ebbaluwa ekuyita ku Christmas carols mu State House oba any state dinner mu State House, please for the time being muyinde gavumenti ekyuke. Bwe mugenda ku state functions within these 4 weeks oba week 4 eziddako kuva olwaleero, munnange eyabalula ejja kuba esiridde nze temunnenya, nze nabagamba ndi messenger aleeta obubaka ne mbubagamba. So mbagambye ayagala ng'olina omulu oyagala ssente n'okulya, genda. Ayagala okuba ng'okyaliwo, please togenda ku receivinga kaadi gye bakuwadde, leka abaluvu bagende bajja kyoliramu. Ekyo kibadde ekigula luggi ekisembayo. Kati vidiyo etandise, akatambi katandise. Era mu butongole mbalamusizza nnyo mwenna bannayuganda abawangalya mu ggwanga lya Uganda. Embeera si nnungi era tewoomya ddigobe. Ebiranga n'enduulu bibuutukidde eggwanga Uganda. Okwennyamira n'okwekengera buli muntu okwekengera munno be baana baliwo ekintu ekitabadde mu ggwanga, olw'ensonga nti omumpembe agenza okitegeera nti yazze ebikolobero bingi eri bannayuganda, naddala omuntu kubayita Omuganda. Ate nga mujjukire Museveni talina muntu gwe yeesiga, olw'ensonga ebintu byonna abikola bimanyi nti bwakusembeza era agenda kumaliriza akusse, era ne bw'onalya ssente ze agenda kuba akoze eki? Akusse. Ntandise bwe nti ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno ku ssaawa 8 zennyini ez'akawungeezi oba ez'omutuntu, omumpembe Yosefu Tabaisirwa yayita olukuŋŋaana mu maka ge ag'obwa pulezidenti Entebbe. Meeting eno yatandika ku ssaawa 8 zennyini, yagwa ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi.
ku lunaku olwokutaano mu State House Entebbe gye yatuuza meeting eno. Meeting eno yalimu abampembe bano wammanga abalina mission gye ngendo basomera buli mwaka ateeko mutwe ngenze maaso ntandise bwenti. Meeting eno yennyini kabwejumbira Yoseru Tabaisula mutanu wa Karekezi yagiyita nga yagicharinze nga chairperson. Yalimu omukyala Janet Kembabazi mumanyinga Kataaha yalimu. Mwalimu mutabani waabwe gobayita Jeno Muhoozi Kanyirugaba. Mwalimu muto w'omukulembeze w'eggwanga ayitibwa Salim Sale Akandanaho George yalimu. Mwalimu omumpembe Kaloli Wasanya Peter Mayiga yalimu. Mwalimu omumpembe Pastor Bojingo yalimu. Mwalimu omumpembe agudumira polisi mu mankwetu gobayita Sabit Muzeyi yagirimu. Mwalimu omudumizi w'ekiwayi kya Semwayi ekibegera mu nde ky'amagye Abel Akandiho yalimu. Mwalimu minister byokwerinda gobayita Eritu Mwine ow'eriiso erimu yalimu. Mwalimu ne Major General oba General Jimuhez naye yalimu. Mbaddiremu amanya. Meeting eyo eyatuula ku lunaku olwokutaano ku ssaawa 8 zennyini yaggwa saa 2 ez'ekiro. Yatuula mu makago wa president Entebbe. Meeting eno ebyagirimu n'abagirimu bye ngendo basomera wammanga naye nga nabagambye njagala buli muntu yenna ategeeze Banadini ali mu Kampala ne mu Uganda abeere nga awuliriza olutambi luno. Simanyi nti network eno tusobose okumalako kuba nkimanyi Museveni kwoli kuno, Janet kwoli, Muhwazi kwali, Salimu Sale kwali, Kaloli Wasanya Mayiga Peter kwoli, manyi Pastor Bujingo kwoli, Sabit Muzeyi kwoli, Abel Kandiho kwoli, Eritu Mwine kwoli, Jimu Muhezi kwoli. Meeting ene byagibadde mugenda bisomera eggwanga. Era nze bwe mala okusoma bintu bino nebiteeka ku mutimbagano genda mpumuze ngalabiye nga bwe nsaba essaala Mukama asobole okutangira eggwanga Uganda ebizibu ebigenda eddugwako. Mujjukire mbadde luyenga bagamba nti waliwo okutta okw'ekikugu okugenda maaso mu Uganda. Mu luzungu bayita scientific genocide. Olwokuba nti omumpembe ono bwabadde ssemmundu abantu badde baleekaana nnyo n'agamba nno tuyiyeyo enzita endala ey'okuvundikamu abantu nga tegenda kuleeta matukuwawaza abantu nti gundi bamusse. Nga bakuleetera obuto bwe nayogeddeko jjo nga bulina obubonero obukufaanaganyizaako oba okuba nti olina ekirwadde ekya coronavirus. Era gavumenti bw'omala okufa ng'ekugamba munnange ono yafudde coronavirus kipayopayo nga bakutwala nga bakutereka gwe ng'owedde ng'ehisitole waakomaawo kati yenteekateeka y'obuto obwo. Mumaze okuwulira amannya gabadde mu meeting bulungi nnyo era njala bategeeza nti omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga mu State House Entebbe bamuyita His Majesty kubanga yeyita kabaka wa Buganda mu bufunze. Kino nno kiswaza era kimalamu amaanyi nti omusajja eyawe baddamula mu mirembe Mukama we yajimu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri amufuukidde ekizimba mu Bbwa. Abamanyi ekizimba mu Bbwa kiba kitegeeza gujja bagidde. Wano nno wengenda okusimbula mu kkowe lino mbawe ensonga ezabadde mu meeting eno wammanga. Mu nsonga ezayisiddwa meeting eno kwabadde okujaguza olw'okufa kw'omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte n'akakiiko konna akabadde mu nteekateeka ejjawo Sheikh Nuhu Muzatabatte. Era mu kkowe erimu nga bamaze okucelebratinga bakoze enteekateeka namutaayika mu bagenda okuggirawo Banadini abali voko oba aboogezi lunye mu makyaki oba makereziya abatayagala President Museveni oba abamucriticizinga oba abamukuba ku nsolobotto omuga nti muzeeyi bino byokola bisuso ogw'omulamuzi eddiini tekikkiriza ne ssemateeka takikkiriza. Ndowooza mumpulidde bulungi. Ensonga esooka. Ensonga eyayisiza meeting eno kwadde kujaganya nkiddamu kwabadde kujaganya olwabo ababadde mu nteekateeka ejjawo Sheikh Nuhu Muzatabatte. Wepo n'okusala entotto ez'okuddamu okulumba Banadini abamu okubajjawo okukendeeza emimwa gyabo abasobola okuba nti singa wabaawo okubba akalulu konna omwaka ogujja bagenda kuba nga tebakyalina muntu abakuba ku nsolobotto ngera batadde okutya mu bantu kubanga bakimanyi nti Banadini abamu bafuuse voko nnyo nga baagala enkyukakyuka nga bagamba nti abantu ba Katonda baagala mirembe n'okulonda kukyuka emirembe abamu baakowaddeyo Yosefu Tabasula mutabani wa Karekezi. Mu kino otegeeza ki omumpembe balina enteekateeka egamba bweti kuba eno y'endowooza yaabwe. Bagamba bwe tujjawo Banadini aboogere ennyo bannansi bagenda kutya kubanga already abantu badde babayambako kubalowozesa ebirowoozo byabwe oba spiritual. Abantu abadde bafuuse spiritual mu bulamu bwabwe tebasobola babuli ekigambo ne bakkiriza olwedde baba bajjeewo abamu nga babasidelininze kiba kitegeeza omuntu wa bulijjo aba aluzinze hope kitegeeza ne Museveni aba alina olukusa olutwala eggwanga nga tewali amugambyeko. Ensonga nno enkulu eyabadde mu bintu bino wammanga
Mwabaddemu enteekateeka ey'okuggyawo obulamu bwa Archbishop. Enteekateeka y'okuggyawo Archbishop oba gwe tuyita Archbishop Kizito Lwanga. Nga mu nteekateeka eno nga bagambye nti ono ke kanyeebwa akaddako oluvannyuma lwa Sheikh Nuhu Muzaata Batte omujja mu bulamu bw'ensi eno. Era waliwo nabasabidde olunaku lw'ejjo nti muŋŋambire Archbishop Kizito Lwanga abeere ku katambi kano akawulirize bulungi nnyo, munnyonnyole bulungi ebintu bino abitegeere. Mu nsonga eno olw'okuba nti ye muntu addako, omumpembe Yosefu Tabasirwa mutanu wa Kalekyezi, olw'okuba nti balemeddwa emirundi ebiri egy'omuddiringanwa okuggyawo Archbishop ono mu ngeri gye nabanyumizaamuko mu katambi kaliko ebabegemye omwezi nga gumwe babega ku nteekateeka gye bali bagala omutta era Katonda n'amusuusa abalaba abo ne basalawo bakole enteekateeka endala gye bayita scientific elimination era eno gye bateekateeka okuttisa Dr. oba Archbishop Kizito Lwanga, Cyprian Kizito Lwanga okumugjawo wepo ne Reverend Father eyawumula ow'e Masaka amanya ngeerabidde naye gajja kujja mumanyi bulungi nnyo kuba naye ali voko era naye enteekateeka y'emu gye baagala okukola eyitibwa scientific elimination nga bakozesa obutwa. Bano nno bo n'enteekateeka njagala mufuna obujulizi, njagala abantu bonna abayise ku makyaki olwaleero oba ku makereziya. Era nfunye olukomo nga sinnajja wano nti kanisa oba kereziya y'Erubaga olwaleero ebaddeko abasirikale abadde mu ngoye za bulijjo nga beetolodde ekkanisa ero n'okutandika okunoonya ebifo bagenda okulaba bagenda kukoleramu emikolo gyabwe. So njala kutegeeza Archbishop wa Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga, taata waffe Munadini, Katonda njagala kukuyingirize one emitego gy'Yosefu Tabasirwa mutano wa Kalekyezi gyakutegedde kubanga gwoddako ng'ayita mu bantu wano wammanga bagenda okuba ng'abakozesa. Mu bano mulimu bannaddiini bennyini be mwewandiikira nga mulowooza ati mubawandiise bazze kusaavinga Katonda ng'ate bo bali babasindize kukola mirimu gya kubega kereziya n'okubega mwe kennyini bannaddiini. Abantu bano mulimu abasisita mu luzungu be tuyita banaani, mulimu abasosodooti be tuyita ba priests mu luzungu bennyini be mukolagana nabo mu makereziya omwo, era ndowooza ebyafa ebisoma nti mwabategeera dda mubamanyi lwakuba nti mbadde muludde okuboogerako. Bano nno bali mu kigo, bali mu makereziya, bali mu mapalish abayitirivu nnyo nga banaani babawandiika kujja kukola mulimu guno. Jjukira nabagamba nti abantu bano bazze batraininga abantu babateeka mu system nga ne gye twogerera amadini gonna baagala gawamba badde nga bazimba abantu baabwe okutuuka ku mutendera ogusembayo mu ddiini ezo nga bawa ebiragiro nga basinziira ku orders z'omumpembe Yosefu Tabasirwa mutano wa Kalekyezi. Kati Archbishop Dr. Cyprian Kizito Lwanga, taata wange olukwe olw'okutta lulimu obutwa obutegeke. Obutwa buno nno bagenda bussa mu kikompe, ebikompe ebya Katonda by'oweerezaamu okusemberezaamu abantu aba Katonda nga bakozesa abantu abaweereza bobeera nabo ku kituuti oba mu kasenge eyo gye mukolera emikolo gya Katonda okusemberezaako abantu. Obutwa buno bagenda bussa mu kikompe sinakindi mu hostiliza zino oba mu ngoye oba obutambala bwe mukozesa okuba nti musiimula mu bikopo bino sinakindi eviinyo entegeke gye bana bagenda okukola ki okuteekawo nga gwe tomanyi nga bakozesezza abasisita oba banaani okutuukiriza ebintu bino mu kyaki wonna wono balaze kubanga balina coordination nnene nnyo ne bw'onooba tofunidde butwa buno Lubaga osobola obufune wantu wonna wonooba okyadde ng'enteekateeka werindi mutamutaayika nga ne ba agenti bawe bwe bali. Nsimbudde ngenze mu maaso mu nteekateeka y'emu eno omuntu nno alidinze ebintu bino. Bulijjo mbagamba lunye mwegendereze nnyo abantu bano be muyamba ebiseera bisinga babeera bazibu nnyo. Bwe ntunuulira n'ennyolwa omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga Wassanya, ekyaki ya Mukama Katonda bekkereza ya Mukama Katonda yakuweerera ensimbi okutuuka wooli era n'ekukuza. Naye kizibu kye kyakutuukako omusajja gwe okutandika okubeera ate omulabe wa Katonda nnamba emu ng'oyingira mu ddiini ofuuka embega owandike bambega obasindikira bannasasodooti baffe mu bintu by'ekikulu eby'ekisiru. Mayiga, kikyofa kyotafunye ku nsi kuno kikyoyagala Mayiga? Mukama wa mwefuulya Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo era naye akimanyi. Ossa abantu ba Buganda mu lukiiko, ossa abaana b'abantu abakuvunaana biki byokola. Mayiga osize abaana b'abandi siriimu ab'oku kampasi. Mayiga kitowumulako buli kimu okirina. Kati mu State House tovaayo wafuukanga mu mwana waamu enkiiko ezitta bannayuganda mwoli. Olukiiko lwalumaliza Bobi Wine omwezi guno gwennyini oguwedde walulimi guwagamba nti bamukwate bamutte. Mayiga kikyotafuna? Mwembuuza Mayiga kikyotafuna? Ngenze maaso. Omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga
yaweereddwa ensimbi okulaba nti amaliriza enteekateeka ey'okugyawo Dr. Archbishop Sepiriano Kizito Lwanga. Era ensimbi zino yazifunye nga zaakumaliriza okukola ebintu bino ng'ayita mu ba agenti be kyaki be yawandiika oba be yawandiika ng'erowooza nti bazze mu mutima mulungi gwakuweereza Mukama Katonda. Muno mwe muli abafaatha n'abasista abali mu bigo already abali mu mission ezo. Mu katambi ke nasooka okukola era okulabula Abanadini naddala Bakatuliki mwalimu omufaatha omu eyafiira mu bitundu byerwezaawo ku Lwentebe eyali mbega wa gavumenti nga n'ekkereziya temanyi yamala kumanya ng'omuntu ono amaze okukola ki ng'omuntu ono amaze okufa. Ngenze mu maaso. Omumpembe y'omu ffe gwe tuyita Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga still yaweereddwa mission oba yaweereddwa emirimu emirala egigenda maaso mu kyaki y'abalokole okulaba nti akwasaganya abampembe bonna abali ku mirimu egya gavumenti egy'okusaanyaawo abafaatha abasista bonna abasangibwa mu kyaki ez'enjawulo abali ku mission abalemeddwa okukkiriziganya ne gavumenti y'omumpembe Yosero Tabalisirwa kubanga boreda bamanyi bakola dda n'emirimu gyabwe buli kimu. Bwe banaamaliriza okutta Archbishop Lwanga era Mayiga yaweereddwa mission endala okutunula mu basosodooti bonna abatawagira gavumenti y'omumpembe Yosero Tabalisirwa mutano wa Karekezi bonna bagibwewo nga okulonda tekunnaba. Kyovudde mbagambye nti wiiki zino enye zisigadde mu mwezi guno n'omwaka ogujja. Abasosodooti mwegendereze, ba business personnel mwegendereze, ne bannabyabufuzi mwegendereze kubanga Museveni zino wiiki enye zisigadde mugenda kulya ebintu bino byengenda okwogera wansi wano wammanga nga bigenda kwapeninga. Nja kuba siriiwo nze mbagambye nabagandi messenger mbawa information nenkola kino ngenda mu kkowe erimu. Era omumpembe Yosero Tabalisirwa mutano wa Karekezi yafunye information eraga nti ne mu kanisa y'Abathodokisi ewa gye tuyita ekkanisa y'Abathodokisi era namwo mulimu abaweereza ba Katonda abatamukkiriza era batamuwagira. So nno era yawadde omumpembe Mayiga olukusa atandika okufuna abantu abaseddekezi abagenda okuyingira mu kkanisa eno y'Abathodokisi okulaba nti bakola enteekateeka etandika okugyawo buli muntu yenna gwe bamanyi nti tali mabega wa Museveni oba tawagira gavumenti ya Museveni oba nga yayagala enkyukakyuka era nga bakozesa kye tuyita scientific elimination nga bakozesa obutwa kuba kati bwe bwana baliwo kye kigenda mu maaso. Abathodokisi muwulidde bulungi nnyo, Abakatoliki muwulidde bulungi nnyo, Abasiraamu mwe ndabagambye dda mu video ya gye nakolezeko ya Sheikh Nuhu Muzatabatte ng'era jjajjaffe Nakibinge njagala kujjukiza omukulu w'Ebuyisiraamu munnange naawe gwe omu ku bantu abali mu luserunyo olw'okugibwawo era nga bakozesa abantu abakuliraanye. Ate nga abantu bano abakuliraanye famire z'abantu abamu zirinamu history okuba nti bazadde bwe baali bakozeko ku bwambega mu gavumenti eno yennyini era kati baba bakozesa. Nga negempuliddeku nga sinnajja ku mutimbagano omwana omu ow'omugenzi Anas Kalisa gwe bayita Farid Kalisa y'omu ku bantu abawa ebiragiro ebyokuba nti otaata we bw'amala okufa Farid Kalisa akwata omulambo gwa kitaawe Gudduse nga teguteekeddwa kibuli wadde Abasiraamu gukubako ekir'omulubaale agutwale baguziike bulungi nnyo nga tebamaze gukubako kyalubulubaale. Mu famire endala eziri mu misango gino mwe muli famire ezimu ez'ekawempe mwegendereze nnyo famire eziva ekawempe ez'Abasiraamu nga balina amannya amanene. Famire ezo balondamu abaana ne babatendeka era ba agent newankubadde basaazi balungi era eddiini ne sigida balina z'amaanyi nnyo mu byenyi naye abaana abasinga obungi bonna bakolera state ate nga bambega bakafulu. Mumpulidde bulungi era ne information gye nnina mwenna abali ku mutimbagano kuno njala mukimanye nti omumpembe gwe bayita Kindi Kalisa ono nno yakafulu mu kuwa obutwa mu ngeri etategereka mu Uganda nga n'abantu abamu basinga obungi Basiraamu abafudde yabayina bo mukono mu kino kyentegedde state ekwataganya abantu bano ne mulowooza nti tebaliiwo naye ng'ate we bali. Omwami ono information gyenfunye nti bwe yajja ku muzikiti ekibuli akawungeezi nga maze okukola akatambi akasembyo nga maze okubika nga maze okubika Sheikh Nuhu Muzatabatte bangambye nti ono yali yaleeta empalaata ze n'emputtuuze nga ze okubagiza era bamutwale na bugisi mufungize. Ne information gyenfunye nti bwe muba mulabye omwami ono balina enkolagana ey'ekyama wakati w'ono Kindi Kalisa n'omukyala gwe bayita
erinnya lyagala genda erinnya lyagala genda erinnya balijjanjadde bagamba omukyalo ono yakwasaganya corruption unit mu State House omukyalo oyo eyeyita omuganda omweru naberubeeru omukyalo yeyita omuganda ali mu State House gwe bakwasa ekitongole ekyobukenduzi mu State House omukyalo oyo officially ntegeddeko nti balina ekyama kye batta nti mwami na mukyala era w'osanga oli olwo tajja kuva kitegeeza nti temugwa mu katego kano mujjukire nti omugenzi Anas Kalisa bwe yafa ani yaleeta amabogo ga state era ani yasoma ebbaluwa newankubadde nti yali akankala ng'akimanyi kye baakoze kati mujjukire bulungi mbagambye temugwa mu katego k'omukyalo oyo naberubeeru eyajja ku mukolo okusoma ebbaluwa za gavumenti n'obubaka bwe yali ereese ono mukyala wa Ken Kalisa nfanfe era batambuza ddiru za Museveni obutagwa lunaku so njala mukitegere saagala mugwe mu katego kano omukyalo oyo amannya gangenzeeko mu mutwe gavuddewo amanya gagenze okay kangende maaso amanya gagenze gajja kudda so nno omukyalo oyo y'omu ku bantu abali mu nteekateeka ez'okutuusa abalabe ku Banadini abali mu Uganda kati nno wempumuliza nno awo akawumuze ne ngenda kukkowa eddala omwami omulala ali mu katego oba afuusa akanyeebwa gwe bayita Pastor Male Munadini omulokole atakkiriziganya na nkola ya Yosef tabaisira mutano wa Kareekezi wepo ne Banadini abamu abalokole abakola gaudibengali ng'embwa etunda omuzigo nti bwe gunaadiba n'aguliisaani of course oba nze mba nina okugulya bwe kuba gundibiridde mu meeting eyo yennyini baakoonye ku mwami Male ono okuba nti naye alina okugibwawo olw'okuba nti ayogera nnyo era annyonnyola nnyo n'okugezaako okunnyonnyola bannayuganda obategeeza nti ebintu Museveni byakola ne gavumenti ye tebikyasaana mu bantu ne gavumenti erina okuwummula era ono baamutereddewo nti naye mu nnaku zino oba mu wiiki zino ennya ayinza obutasukkawo nga bakozesa Munadini munne gwe bawadde mission oba gwe bawadde olukusa okuba nti alondola omuntu ono amugye mu budde ng'obudde bukyali mission ey'okumugjawo omuntu ono oba ey'okugjawo Pastor Male bagiwadde Pastor munne Pastor Bujingo eyabadde mu meeting eno nga bulijjo mbaga nti omusajja ono naye mbega ate nga double agent abegera Rwanda ne Uganda nga ne ssente zennyini ez'ebirabo azijja mu Uganda n'akola ebintu bye so Pastor Male njala kutegeeza naawe gw'omu ku bali mu scientific genocide nga bagenda ku gwe handola go bakuwadde okukolako bamuyita Pastor Bujingo mujjukira Pastor Bujingo akozesa amagye ga SFC agabebe mu ngoye za bulijjo ne gakuuma ku chaachi ye eya wansi eri musaidize Makerere gy'abeera era mwe temugenda nga mwesembereza ne muluzana muli n'omuntu omusajja mukozi wa government ate era agent double agent olw'okuba ne ssente zasoloza zonna zigenda mu kutabangula ggwanga lya Rwanda nga ziyita muganda ali e Congo wepone mwanyina ali e Tanzania okukima ssente zonna eziva mu birabo bannayuganda bakola ki bye basolooza omwami ono bazigenda zirwanise eggwanga lya Rwanda yensonga lwaki asolozeza ssente empya n'enkadde yagaana okuzimba church kubanga akimanyi essaawa yonna ey'abalulu eyinza okuba ng'ekoze eki ng'esiridde ye mwami oyo ate mwami gwe nkulabula Bujingo nali nakwesonyiwa ebbanga ddene naye otandise okumera weeyingiza mu nsonga ezitakukwatako muganye okumanya nti we mwamerera Bujingo wajja mukulu nga Bombozzi mu Buganda tebakuzaala mu Buganda toli Muganda toli Munyankole toli Mukiga wajja mukulu okuyingira mu Uganda lwaki ate eggwanga Uganda mulitabangula buli kimu okifunye Bujingo kikyoyagala watandika ogende wa pastor mundeba okukola ku radio ze na buli kimu Bujingo nga tolina kyolina Bujingo buli kimu okifunye kiki ekikutuuza mu nkiiko z'okutta bannayuganda ne pastor banno ate ng'okwata bayibuli okujjako nga temanyi kye bayita bayibuli okujja nga temanyi kye bayita Katonda ne bakuwa mission n'otula mu mission ey'okutta banno era enkya n'ogamba Mukama yeebazibwe n'oyita nze simanyi kintu kye bayita kugamba nti Mukama yeebazibwe ng'ate ogenda kutta omuntu so nno Pastor Male nkutegeeza taata wange oba muganda wange oba mukulu wange handolaawo agenda okujja mu budde ng'akozesa ba agent be already baalina kubanga ba agent bano bebamu ku ba agent Bujingo be yali akozeseza okujja mukyala we oli gwe yaleka mu budde nga baali bamulondola n'omusibako emisango Pastor Male be aware you are the next in queue oba gw'omu ku target ezigenda okugibwawo ngenze maaso okuva kati okutuuka ngenda kuza omwezi 14 omwezi ogw'erubereberye 2021 wagenda kubaawo enteekateeka namutayiika
ey'okutandika okuwamba basajja ba Katonda okubajja ku bituuti misanattuku bawambibwe batwalibwe bufe bitannategerekeka abamu battibwe babulizibwewo nga tebamanyiiko mayitire gaabwe mu bitundu bya Buganda mu bitundu bya Busoga Weppo ne mu bitundu bya Munyolo nkiddamu okuva kati olwali ng'enaku z'omwezi 6 omwezi ogw'e12 okutuuka ng'enaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye 22 wagenda kubaawo ekiwamba abantu naye nga mainly kigenda kubeeramu ab'ebyenfuna betuyita ba business personnels omuli Banadini abagenda ng'okugibwa direct ku bituuti oba maka gammwe okuwambibwa n'okukwatibwa kyetuyita kidnap okubatwala obbabuzaawo okusingira ddala kyebaagala okukola okuwikinenga ebitundu bino Buganda Busoga Weppo ne Bunyolo n'ebitundu bire bya Uganda omuli abasajja ba Katonda abatandise okugamba nodda ekimala okugezaako okubuzaawo abantu bano era emirambo gyabwe giyinza okubuulibwa mu mbulwa gye babulwamu okuteeka abantu mu asidi sinda kindi okutandika okusangibwa mu bitoogo oba mu bisaalu ng'emirambo gisuuliddwa eyo ng'empungu ziridde Weppo n'ebibe okubanga bigenda kulya emirambo gyabwe so bwe muddamu okuwulira nti gundi yabuze mudde buze mu katambi kano ne muganda omusajja yagambye bweti bwe muganda munabyabufuzi gundi yabuze mudde buze mu katambi omusajja yagambye bweti mu kino kyonna kiriwo ekiti Museveni akimanyi tasobola kulya kalulu kano ne bwakola atya era kyo bamaze kikakasa kibalina okukola kwe kuddira okutta Banadini banabyabufuzi abasobola okwogera Robert Kyagulanyi Center bamuteeke mu mbeera nti tewakyali muntu yenna asobola kuduumira abantu bagamba te Bannayuganda mugende mwerwaneko oba government etandise okutta abantu bano bajja kuba bamaze obbasirisa mu kino abantu bandalaba nga Banadini babasse abasinga obyo babuzizaawo bagenda kufuna kyetuyita akatengo oba okutya kyetuyita fear ebintu bino bajjajjaffe bakitaffe mu ddiini abawangaddeko mubijjukira mu gavumenti ezaayita okusingira ddala ey'omumpembe Idi Amin Dada nti yakolanga ebintu bino okukyunya Banadini okuba nti abantu abasinga obungi bafunanga okutya n'okugenda okusaba nga ate tubakimanyiruye nti mu mateeka gafuga ensi yonna ekiddukiro ky'obubudamu kyonna mu nsi yonna Kagabe Majenga galumbye ekkanisa tekikkirizibwa mu mateeka era omuntu akikola okulumba omuntu adduse n'ayingira church aba amenya omusango gwa nnaggomula mu nsi yonna kati ekyo nno nga nkimaze temuligamba nti omusajja teyayogera ngenze maaso mu nsonga eno yeno yemu era batula mu meeting ne beebuuza ne babuuza omumpembe gwe bayita His Majesty Mayiga nkiddamu Mayiga mu State House meeting bwe ziba zitudde bamuyita His Majesty kubanga bakimanyi gwe bakwasa Obwakabaka bwa Buganda era gyabufuga mu meeting ye ne bamubuuza Mayiga owaayi omusajja nga tafa bamubuuza kabaka nti nga kola ki tafa omwami ono ekimuddibwamu ayogera akinnimbuka era ng'asiniikiriza otunnyo ngaga mulinde mujja kulaba nga bwe nabagamba nti balina n'olukwe olutwala ettaka lyonna erya Buganda nga balina ne mission ey'okuba nti ettaka baali lyamudde ensimbi omuli amasiro olubiri lw'emmengo n'amataka amalala naye nga mu kino baali baganye okuzikayo abalangira n'abambejja bonna baba bakisizza omukulu baba bafudde nga baali bakimanyi tetujja tutuuka kiseera kino nga Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo akyaliwo kubanga obutwe baamuwa obutwa obutta empola naye ng'ate bakitegeeza yensonga lwaki mulaba Ssaabasajja ennaku ezimu alabika bubi ennaku ezimu alabika bulungi nga n'okutambula takyasobola kutambula musajja wattu baamulunga ate nga yamulunga yo kenyini gwe bayita His Majesty ng'ayingidde mu State House Entebbe abaagala okumanya ebifo bino mulina famire zammwe mulina ki abakola mu bitongole by'okwerinda mubuuze ebigambo byenjogera bino mujja kufuna information yemu gye mbabuulira nti abasajja bano balina olukwe olw'okusaanyaawo abantu abalala ngenze maaso mission zino ezimu zigenda kutuukirizibwa abantu bano naddala okusanyawo Banadini zigenda kubanga zitegekebwa abantu bano okuli omumpembe Eritu Mwine okuli mumpembe Salimu Saleh Sabiti Muzeyi Abel Kandiho ne Muhoozi Kanyerugaba mu kyo kino bagezaako nnyo okuteeka okutya mu bantu nti okulonda kugenda otutuuka nga twakyali muntu asobola kukola ki kugamba nti Museveni yotta abantu bakole ki bafeewo era nga ku lunaku lw'okulonda bajja kuba nti olumala okulonda bwe bati bagenda tuteekawo kye tuyita permanent local down okumala okulonda bagenda kussawo permanent local down oba kafyu
nga Museveni amajege ba RDC ne ba minister ne police be balina olukusa olutambula mu Uganda abasigadde buli omu olina kubanga oli mu nyumba yo nga weggalidde teri nkoko gye baagala etambule teri muntu go baagala atambule wadde simu evuga kubanga bajja kuba ne simu ezimba zijjeeko nkiddamu olunaku lw'okulonda nga bamaze okulonda Museveni agenda teekawo permanent lockdown ne curfew akirizibwa okufuluma RDC police munnamagye military ne SFC tebakkiriza nkoko etambula munna Uganda n'abatambula wadde ekintu kyonna kubanga bajja kuba bamaze okuteekawo mission yaabwe nga Banadini abasinga obungi babajjewo babuzizzaawo nga n'okulonda bakimanyi nti buli munna Uganda yalonze Robert Kyagulanyi Ssentamu so nno bye bimu ku bantu bye bateekateeka mu maaso ogenda mu maaso nkyagenda mu maaso video tennaba Omumpembe Jimuwezi yaweereddwa mission oba omulimu ogw'okutandika okulondola bannabyanfuna bonna mu Kampala Wakiso Mukono Ontebe abalina ensimbi ezifugana ng'obukolwa oba ezifattogge nga bo babawuliddeko lunye nga tebawagira gavumenti ya Mumpembe yose otabasula mutano wakalekezi batandike obakolako omukomu okubajjawo olw'ensonga tebakimanyi nti abantu bana basinga obungi tebakyawagira Museveni nti balinyisa emisolo gy'ebintu ebiyingizibwa mu ggwanga nti bizinesi zaabwe zigenda zonooneka ng'ate endesente zibasasulira eggwanga teziraba bwe zikola mu kino nno bagenda kukola batya Jimuwezi yaweereddwa omukisa okunoonya abawala embeerera kaalaala nakindi abamu si mbeerera bano abawala nga banyirira bulungi nnyo abagenda okukola emirimu gino egy'okutandika okusendasenda n'akasenda baguzi okuyingiza abagagga bano mu bikolwa eby'obuseegu oba eby'omukwano naye nga ojja kumaliza ku bintu bino ofunyeeko bibiri bw'otaafuna ekirwadde kya siriimu ojja kuba ofunye akatwa ak'olubeerera era ng'ogenda y'ensonga lwaki mbagamba nti bannanga abasajja mu Kampala ne mu Uganda mu kaseera kano akasigaddeyo mpawe kaaga mwesonyiwa amabeere mwesonyiwa okunuuna amabeere g'abakazi be mutamanyi mulina abakyala ewaka mulina ba girlfriend gwe weewuunya omukyala omubalagavu kaalaala agenda okukusanga akugambe munnange ngulira kabbiya oba tugendeko awo twakwagaza ki ng'obadde tosobola mufuna nga bw'ofaana abasajja mwenna abali mu Kampala ba business personnel mumanyi muyina ensimbi ne weewuunya omukazi agenda okujja omulungi kaalaala ng'ali mu figa ziri ezaalagiro atandika okusendasenda aba akwagaza ki kiri bwe kiti teeka obwongo bwo mu bwongo obwo ojjukire Uganda gyevudde ne mweyagala ebeere omukazi yenna okujja nga tomumanyi ne bw'oba mumanyi kuba basobola okukyuza basindika omuntu omulala basajja b'omu Kampala ba business personnel bannabyabufuzi mwesonyiwa amabeere bagenda baleetera omukazi bagenda kusindikira omukazi nga tosobola mugaana wala yagenda kuwa ekiwojjola akiwujje ebbeero linuune naye nga bw'onuuna ice cream oba bw'onuuna mwanuunako ki oyo bino ebintu byetwanunanga mu Kampala bye baatundanga biri mu buveera kati mwe munuuna amabeere nze kyange nkibagambye muve ku mabeere mpaka nga gavumenti ekyusa mwaba bizinensi ono Jimuwezi bamuwadde mission ey'okuleeta abawala kaalaala batandika okukola mission ey'okuwa obutwa n'okusiga abasajja bano AIDS nga bayita mu bakazi bano baleese abalungi kaalaala mujjukire mu sisitimu y'ebyokwerinda gavumenti yonna eyaba musibiramu obbwa ebeera na buli kimu ekyetaagisa okujja omuntu gweyagala bw'emanya nti enywa nnyo omwenge esobola okukozesa advantage y'okunywa omwenge n'ekujjawo bw'emanya nti oyagala nnyo abakazi esobola okukozesa advantage y'abakazi n'ekujjawo bw'emanya nti togenda mu bbaala emanya wekkwatira atanywa mwenge abeera mu bakazi atabeera mu bakazi abeera mu bizinensi atabeera mu bizinensi abaako ekimunyumira kati kwebyo kubasooka okusoma ne bamanya tugenda mukwatira wa webakwatira baba bamanyiwo kubanga Jimuwezi alina bambega ate jjukira n'omusajja silent killer oba silent bana asobola okusportinga ono omuntu kikyasinga okukola era mu kaseera mpawe kaaga mujja kuba mbawulira batandise bakidinaapinga abamu baafudde nga tebaliiwo nammwe nno nja bategeeza gwe bagamba nti nantabulirirwa yasabalira mu lya bbumba oba Kabaka Kayemba bamugamba tosabalira mu lyato lino yagaana bw'alisabalira mu lyatuuka awo bwe lyatuuka wakati mu nnyanja eryato ntandika okumulunguka era teyasukkawo kati basajja mmwe bannabyabufuzi ba business personnels abaagala okunuuna amabeere muganuune ekinava mu mabeere nze mujja kuba temumbuulira mbamba gambye kiwedde ngenze maaso Omumpembe Kalooli Charles Peter Mayiga
era yaweereddwa emission endala ey'okulongoosa Mmengo. Mumpulira. Omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga yaweereddwa mission ey'okkirininga Mmengo. Museveni yakitegeddeko nti mu Mmengo mukyalimu abantu ab'emputtu abeefudde nampulira zibi nga tebaagala bukulembezeebwe. Era mbantu bano wammanga bagenda okuba nti balina okugibwawo ng'omumpembe Yosef Tabaisula mutanu wa Karekezi akozesa omukozi we gwe tuyita Kaloli Charles Peter Mayiga okugjawo abantu bano wammanga abatakyamuwuliriza nga gavumenti bagikooye. Mujjukira nti omumpembe Charles Peter Mayiga okuvalya wa Bwakabaka ne mu State House bamuyita His Majesty ekitegeeza nti kabaka wa Buganda nga kabaka yenyi tebakyamulabako wadde okumuwulirako waali ne lwazza okulabikako eri Obuganda mumuwulira nga musajja munafu nnyo ate nga takyalina kyakubakolera kubanga abasindikira obubaka mwali okutegeera ekituufu kikyakola kyayitamu. Mu bino bagenda kukozesa ebitongole omuli CMY ISO ne SFC okutandika okulongoosa Mmengo nga bajjawo empulunguse ezo ezitakkiriziganya na nkola y'Amayiga ne yawesere Basubuzzi mutabani wa Karekezi. Omwami ono okuva yatwala ekitiibwa kya His Majesty okuba nti kati kabaka wa Buganda Mayiga yatandika n'okufuna obuyinza obusobola okuwandikira minisita kabaka gwe yeerondera n'amugamba Ssaabasajja kabaka asiimye magulu nnyondo owummule era ogenda okola emirimu emirala era nabo olw'okuba tebasobola kutula mu kabaka mu kamwa basalawo ne bawummula naye nga yakikoze nga ye. Mu bino ntandise bwe nti bagenda kulongoosa kye tuyita cleaning abakulu b'ebika mwenna mwegendereza batawagira gavumenti ya Museveni. Temugenda ku mikolo, temugenda ku ki n'ebintu by'emmenge mu byesonyiwe. Abakulu b'ebika bye tuyita clan leaders, please be aware, the mission is there. Tugenze kuba obusolya ab'obusole namwe mwegendereze nnyo, the mission is there. Buli omanyi nti gwe towagira tokyalina akantu konna kweyagala Museveni ne gavumenti ye nawe wegendereze. Ab'emituba namwe mwegendereze nnyo bagenda kutandika bakolamu omulimu. Ab'amasaza namwe mwegendereze omulimu gwa mugo kubalongoosa mwe abalimu empulunguse zitagala gavumenti ya Tabaisula ntolo wa Karekezi nazo mweziri. Ab'olukiiko olukulu olwa Buganda abateesa n'abateeseza Obuganda nammwe mwegendereze nnyo okulongoosa kujja. Abalangira n'abambejja gwe bomanyi nti gwe Museveni akuwunyira ziizi gwe ebyokujja ku mikolo gy'Emmengo ebyokujja ku mikolo gyakye gya gavumenti nga bakuyise munnange naye weegendereze kubanga bagambye Kayimba Nantabulira Ssaabalamu lya Bbumba. Bano nno abalangira n'abambejja abali ewaka n'abali mu nsi z'amagulu meeru mwegendereze nnyo kubanga batandise obatambulizaako eriiso limu bwe liti nga balaba bamanyi gye muli n'ebigambo bimufulumya ku mitimbagano nga mwogera nga mulowooza tebakola ki tebawulira bawulira buli kimu kye mwogera bakimanyi era bamanyi wowe musangibwa nangeri ki bayinza obbafuna musoba oli mulangira n'omumbejja ng'oli waka era nga n'omulala ali ku mitala w'amayanja mwegendereze. Omutamanya ngamba Yosef Tabaisula mutano wa Karekezi ayina abakozi bangi mu nsi yonna y'ensonga lwaki eggwanga terisobola kutambula ssente bazimalira mu kubega bazibega buli kimu kye babega. In fact banatera n'okubega Katonda gy'ali bamugambe Katonda tukulaba weekweka. Kino mu kitegeere nti Emmengo waliyo clean up egenda okutandika era mu muli omuntu yafudde Emmengo nga badde wa kitiibwa wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukama ajja kuwa kuwadde ekyumule ky'emirembe kikwakire otebenkere emirembe kubanga abasajja bavudde mu kuwanjulwa kati bakatandiseeko ke baagala okukola. Nyenze mu maaso. Ekigendwa kya kino kiki kujjawo empaji zonna eziri mu Buganda ezaagala enkyukakyuka kubanga Mayiga bamuteekawo okulemesa Omuganda yenna alina okujja nga yenkanamu okusigulula gavumenti y'omumpembe Yosef Tabaisula mutano wa Karekezi. Muno nno mwe muli abantu mwenna abasamirira ku nsozi za Buganda bwe po nkiddamu mwenna abasamirira ku nsozi za Buganda abasamirira ku mbiri za Buganda nammwe abantu abaliko empewo please mubeere aware namwe muli target. Naye ng'ekigendera mu kino kyonna kwe kuteeka okutya mu bantu nga batandise okutta abantu ba Katonda naddala mu bitundu bye bamenyedde omuli Buganda Busoga ne Bunyoro naye okusingira ddala Buganda olw'ensonga bo baga nti baagala kumaliriza Omuganda bamukendeze ebitundu 5 ku buli 100 asigale nga takyalina maanyi na buli kimu bakikole bakimalewo kubanga bakimanyi lunye Bobi Wine abantu bangi abavuddeyo muwagira abakadde abavubuka abato olw'okuba nti bakitegedde nti Buganda bwemala nebanga ye leading ambye obufuzi kigenda baletera obuzibu tebaagala kuleka wonna kintu kyonna mu mutwatwa omuyinza okuyingira abantu bano batandike okubaleetamu obuzibu buno. Naye nga mujjukire amawulire gennagalaga nti State House erina okwawukana wakati eriyo ekiwayi ekigamba Yosef Tabaisula mutano wa Karekezi betufunye tubifunye ndoza twandibadde tuleka bannayuganda ne beefuga naye abantu bano wammanga kyekizibu kya Uganda obali ejjute mu bbwa omuli Jeno Salim Sale akandanaho omuli Muhoozi Kaanyerugaba omuli Eritu Mwine n'omukyala Janet Kembabazi
ono yibambi chimvimvi tumparata Yoseri Tobasira mutano wa Karekezi amagombe gakubira entongoli nti mukulu tukweta gane wankubadde meddeko nga kabandi ku ndongo omanye emizimu jajjajjabwe gye bagikuyita ne bwe wattanga bakuyita Museveni asula agugumuka kubanga akimanyi eyamwalula esiridde wali ofumbyeko akatogo k'ebinyeebwa n'okabikkako kuba katokotera kungulu wansi nga kasiriira yembeereri mu State House abasinga obungi bagamba mumanyi nti okusinziira ku mbeera egenda mu maaso newankubadde tuyinde mundu tulina buli kimu naye ndowooza okuteeseganya kwandibadde kusinga olw'okuba nti omumpembe Yoseri Tobasira mutano wa Karekezi oba bamuzaalira mu Nkanaga oba bamuzaalira mu Maggwa ye yasalawo nti ebibye biggwanga bwe yajja era bw'ayagala okuggwa naye mu kino abantu bamugambye wandibanga ogenda kwekulira akabazzi kugulu kubanga balina n'enteekateeka ejja Robert Kyagulanyi Ssentamu naye njagala bagamba ekigambo kimu bwe kiti nabagambye ensi eyasooka okwefuga yali Buganda ne yeefuga Buganda bwe yeefuga egenda okulaba nga waliwo ebitundu ebirala bisigaddeyo bigenda bifuna obuzibu nga tebina bigenda kudda Buganda nekola okusalawo okw'ekika ekyawaggulu neddira negati nedda ebitundu biringa ebisabye okutegattako katufiirizibwe ennyukuta Buganda oba okwetongola kwaffe kyetuyita independence tujjeko ennyukuta bba tulekewo ennyukuta wu oba gye tuyita yu tulekewo ennyukuta yu efuuke Uganda ey'olwaleero omusangibwa amawanga gasukka mu 10 olw'omukwano Abaganda gwe balina n'abantu abalala mujjukire Nazzikuno nga bakabaka abafuga ebitundu ebirala bya Uganda baali nfanfe n'obwakabaka bwa Buganda n'ebifaananyi birala biyita ku social media naye omumpembe Yoseri Tobasira mutano wa Karekezi bwe yajja yasalawo n'obwakabaka omungu obwankalo obutabuzzaawo n'azzaawo obwakabaka bwe yazzaawo ate kennyini ng'ayagala aweeremu ebiragiro era nga mulabu yakola okusanya obwa Lwenzululu obw'ettolo bwobwo yabuyiwamu amazzi n'ekkando n'agivuunika obw'ebusoga nabwo wenjogerera essaawa zino isa bantu oba kyabazinga wa Busoga information gye nafunye endaga bwenti nti naye mu kkoweeri erimu yayagala okuyimiriza Katikkiro we ayitibwa Muvawala era yamuwandiikira ebbaluwa emyaka 2 n'amugamba ngenda kuwumuza ku mirimu gyange funa omuntu asobola okunkolera emirimu gyange emirala state oba gwe tuyita Yoseri Tobasira mutano wa Karekezi yakubira kyabazinga essimu n'amugamba dea okujjako kyabazinga okujjako Katikkiro aliko okujjako ng'olina obuzibu oyagala okundabamu akanfaamu embeera y'emu nga bwe njibagamba eri mu Buganda yeeyolekedde Busoga nti omusajja buli bwakabaka bwonna bwe yeeteerawo bwe yaddizaawo abulinamu omukono era ne Katikkiro wa Busoga aliwo ku Gun Point ng'era Mayiga bw'aliwo jjukira nabagamba Mayiga baamugoba mu 2016 ebbaluwa yamuweebwa naye Yoseri Tobasira mutano wa Karekezi yajja nga nabugisimufungize n'akyala mu lubiri ebbanda kubanga yayingizawo kifuba nga ne Ssaabasajja Kabaka tamusuubira n'amugamba ssebo nono alina okubeerawo Katikkiro mpaka okulonda kwa 2021 nga kuwedde oba si kyo ojja ssalawo ku bulamu bwo ne Katikkiro Charles Peter Mayiga Wasaanya ndowooza mulaba coordination bwe zitambula amanyi coordination ebintu bino bitambulira wamu nnyo bitambulira wamu kati Busoga ekiriyo Katuukiro waayo aliwo ku lwa Museveni era naye enkuuma gyakumuwamu yemu ey'Amayiga baba wabajasi ba SFC okubakuuma yensonga lwaki mula nti Kabaka wa Busoga ennaku zino eyali anyirira takyanyirira era naye musiiwuufu emirembe gyamuggwako takyasobola kulamula mu Bwakabaka bwe olw'ensonga nti naye agenza okkizuula ng'abantu bano si balungi nnyo mu kino ntandise n'okukola okunoonyeza ku mukyala Rebecca alitwala Kadaaga era information gye ninawo endaga ati omukyala ono si Musoga nga mwe mukirowooza omukyala ono si Musoga kyajja ategeere obuvobo n'obuddo naye nga mukyala ono musaamya asibuka mu sayidi z'ebusiya ekika kye yakitegeera oluvannyuma lwa nnyina yafa n'afa naye muto wa maama we ye yamugamba oluvannyuma munnange nno maama we afudde naye gana amakamu okulidde si kitaawo gyali yali kokko kya Manuel C5 mu bitundu by'ebusiya ebbanga gye buvuddeko kemabega era Rebecca Kadaaga alitwala Kadaaga mukyala musaamya si Musoga nga mwe mukirowooza kino ngenda kwongera kinoonyerezaako nkikonfirming njagadde bawako just tip era nga family ogenda okuvisitinga family eno agenda kiro okulaba ba family members okubalaba n'okwogerako nabo era bwe yakimanya nti si wa family eyo yatandika n'okutandika okumanya nti family eno alina givisitinga kiro public obutamanya nze nabaga buli kimunja kijjo nkikube ku mmeeza Rebecca Kadaaga ngenda tandika omunoonyerezaako ebifo bwe n'obuddo naye ng'omukyalo ono si Musoga
nabagamba balina olukwe olw'okutwala ettaka ly'omu Busoga lyonna nga bakulembeddwamu Rebecca Kadaga Katikkiro wa Busoga kennyini mwali omuli Omumpembe Salimu Ssale n'abantu abala already nga n'amataka gonna ne Restaurant Park ya Busoga yonna bagitwala. Mu kino bakola enkola y'emu nti baddira abasajja abagagga togga abagagga fugge mu bitundu by'e Busoga ne babaavuwaza ne babajjawo. Omwali ne inginiya Mugoya eyali akola enguudo mu East ne Central Africa ng'alina kampuni ono ba freezing account ze sente ze ne kampuni nefa togge ne bagenda nga bajjamu abasajja abagagga mu Busoga ne bazikiza ne bavaawo Busoga nayo kati eryawo eri masaŋŋanzira. Mujjukire nabagamba omwezi ogwokuna omwaka ogujja singa katutana ne talwandira buyinza kukyuka Obwakabaka ma neya ne aneya mie bagenda bujjawo n'ettaka lyonna lifuuke lya gavumenti n'Obwakabaka buzingeko nga tewakyali muntu alina buyinza ku ttaka kubanga nebigenda mu maaso mu kulaki mu biraba. Ka video kanyambire kavaayo akessaza oba akali kusaza ekasanga timutegedde bulungi bulijjo bye mbagamba. Muyinza okugamba nti ebintu bino nze mbyefumbira naye musooka weebuuze gwali eyo. Lumbu yayogera emboozi zino ndi mukuwa ddalu oba nina kyenfunamu. Bw'obanga oyagala okuwakanya information esooka weebuuze tula mu ntebe yokuba kimanyi mulaba kati weebuuze omwana ono muguwa ddalu anywira kujja ku internet kwogera oba byayogera bimanyiiko obujulizi kubanga njogera ebintu bino nebituukirira buli omu n'asirika. Gwe sooka weebuuze ebintu bino byenjogera ndiko Lubaale ndiko Misambwa ndiko ki kuba omuntu gano omusajja ebigambo byayogera abijja luddawa. Kati gwe sooka weewuunye ebigambo mbijja luddawa era lwaki mbyogera n'ebibaawo kyosooka okwebuuza nga tonnawakanya kyenjogera. Mwe temumanyi basajja bemudiringa nabo. Museveni agenda kukozesa olwano naye nkyagenda kutta kubanga toli omu ku bo. Balina akakundi kaabwe akatula ne kateesa ensonga zaabwe. Gwe ne bw'onooba nga gw'osinga obumwagala still agenda kutta. Ne bw'anaakuwa ensimbi nga tova mu ntumbwe zaabwe era agenda kutta. Mujjukire abasajja bano bakulaga nti basosola naye basosola beemanyi. Nabagamba basinkana ekiro ne boogera ennimi zaabwe mweze mutamanyi mwe ne mulowooza nti muli nabo. Museveni talina gw'ayagala, ayagala famire ye ate nga gamuwedde naye mmwe ne mbeera awo naye nga nti ensi bagenda gitwala abasajja abagwira. Ekibaguzisa emmundu okusinga eddagala mu malwaliro kiki? Ekibalesa abasirikale abagwira mu Uganda okufuga Uganda kiki nga bannayuganda be bali batalina mirimu? Essaawa zino n'oteega omuntu omukuba amasasi ekiro naye nga ky'omuttisa tekimukubanga omuttisa ayogera ebigambo bingi kubanga amanyi. Ngenze maaso. Message gyenjagala obbagamba esembayo. Omuntu yenna agenda ku Christmas carols zembagambye mu State House oba ku State Dinner gendayo ku lulwo ogwange ngukoze ngubaliriza era mission nzibabuulidde. Njala bategeeza ekintu kimu mwenna abali eyo. Banadini mwegendereze nnyo mwesabire era musabire Obwakabaka bwa Buganda, musabire Obwakabaka bwonna obuli mu Uganda, musabire n'eggwanga era musabire nnyo bannamagye bannansi, musabire nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, musabire nnyo ne famire zammwe, musabire nnyo n'abaana bammwe. Kyemuliko temukimanyi era temukitegeera. Ensi Uganda weeyimiridde mwe mugira basiweeri. Mu ssala zonna ze musoma nabagamba singa akatabanko kanajja mu Uganda abantu abasobola okuyimiriza akatabanko kona be bannaddiini, abakulembeze baffe ab'ennono be tuyita bakabaka, ne betwandiise abantu bamusanyusa betwandise ba public figures ba celebrities mu Uganda batakyalimu kubanga bo ba public figures ba celebrities bafuuka bizezengere. Mukimanyi njala kumaliriza bwenti. Eno message njagala mugisalemu specifically mugisindikire muganda ngo bayita Isma Olex. Sigenda kulumba kubanga nze nakwesonyiwa naye njala kusaba n'obuwombefu. Isma Olex bakugamba b'omegga toluma
before nga tonnalumba jjajjaffe Nakibinge Kakungulu jjajja w'Obuyisiraamu era ng'oli Muyisiraamu eyita Isima mbadde nkusaba n'obuwombeefu eyakuwadde mission ey'okulumba jjajjaffe Nakibinge olw'okuba nti abadde amwogerera Sheikh Nuhu Muzata batte yavuddewo muganda wange nsaba ebintu ebyo mission you are about the mission with immediate effect otherwise kyolumba tokimanyi eyakuwadde mission nti Muzata batte yafudde abadde protectinga omulangira Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu omukoleko program mulumbe nga banga tuwakoze program ng'olumba Nakibinge mbulwaki abantu bamuwa ekitiibwa njala kujjukiza nnyo ogamba nti olina degree wasoma njagala osome history ani yaleeta Obuyisiraamu mu Uganda bw'oyitiramu Isima era bw'olinamu Sigida bw'oyambala amakanzu ani yaleeta Obuyisiraamu bw'okkiririza mu Uganda ye family ya jjajjaffe ekimuyisa jjajja w'Obuyisiraamu kubanga yasikira bajjajjaabe abakkiriza eddiini y'Obuyisiraamu okujja mu Uganda singa teyali family eya jjajjaffe Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu mu Uganda Isima tewandifuuse Isima Olex Isima tewandisadde era tewandifuuse ky'olinga Omusiraamu njala kusabanga muganda wange Munnayuganda mission Museveni gye yakuwadde mission gye bakuwadde oba bakuwadde ssente nkusaba n'obuwombeefu toddamu kuyisa kigambo kye bayita Jjajjaffe Nakibinge mu kamwa ng'omuvvoola olw'ekitiibwa ky'alina otherwise ojja kufuna ebizibu by'otajja kumanya gye bivudde ekyo nkugambye nkusabye sigenti nkuvumye era njagala mukasale mukamuweereza mukate ku social media nkusaba n'obuwombeefu Olex Alexas Isima Museveni oba Nsereko Muhammad oba mukamaawo Hamu Kigundu yakuwadde ensimbi ovume Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu kusaba n'obuwombeefu dayonoonye mu public archives zonna woonoonyemu ekigambo jjajjaffe w'Obuyisiraamu Nakibinge kye yayogedde mu public nga kirina omuntu gwe kivuma gwe kivvoola oba nga kivumbirira omuntu takyogerangako kubanga abadde clean all along bwentyo bwe ngenda okukusaba muganda wange n'obuwombeefu ekigambo kye bayita jjajjaffe Nakibinge w'Obuyisiraamu mujje mu bigambo byo nga tonnafuna bizibu oyinza okulumbibwa ekirwadde ky'otamanyi kubanga omusajja gw'olumba tomumanyi oba abasiraamu bennyini bayinza okukola ekikyamu tojjajjajja kwejjusa kubanga oli yaleeta nze siri musiraamu ne nnwanirira nnyo eddiini kubanga mmanyi ffena tusinza Katonda ogu ffena gwe tuyita Allah newankubadde tukyusa mu nsaba yusabamu Katonda oyo naye muganda nga Isima bw'abanga Allah yakutonda mu nsi muno n'akuteekamu ng'eyaleeta eddiini y'Obuyisiraamu mu Uganda be bajjajja b'omulangira Kasimu Nakibinge ensigo w'ekitiibwa nga ne Museveni amutya gwani nkusaba n'obuwombeefu my brother era ne ku nsonga eyo njala kubagamba nti ka video nkamaliriza Mukama bakuuma atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo bajjajja bakingirize emizimu n'emisambwa wepo Namugereka Ddunda Katonda eyagereka eggulu n'atuwa obulamu akungirize abalabe bo Banadini mwenna Mukama Katonda eyabawa okumuweereza mwenna abakingirize era musobole okuba nti muweereza eggwanga Uganda n'okulisabira okuliteeka mu mikono gyammwe mu likomeno gye era mwegendereze nnyo nze ogwange ngumaze ng'omutambuza w'obubaka gwe tuyita messenger mission nzibabuulidde biki ebinaaba okubanga nange kamwa kwogera ndi mu kwogera naye nange bannoonya naye nabagamba asirika afa ayogera akola ki afa naye nze wendi siina wendaga nja kusigala nga mbawo information kuba temwine mugenda jijja mu nsi yonna
temulina mugenda jija information efo kwatagana mu state kuba nze njirira wanonzeka era bulwenjogere ebintu bino bikyuka nkimanyi mission ne bayinzo gikyusaamu ne bateekawo enzito endala ey'okutegeka akabenje nako Banadini mwegendereza obubenje ne byanda babufuzi mwegendereza obubenje akatobe kanaagaana okuwamba tekugenda gaana okuwamba kunaagaana akabenje tekasobola kukola ki tekasobola gaana naye nga nsaba Archbishop wa Kampala Sepiriano Kizito Lwanga ne munno eyawumula emirimu gy'obusosodoti ewe Masaka baganda baffe mwenna Banadini mwegendereze olukwewe luli saagala mugambe nti temwawulira nze lumbuye bwento bwenjogera ebintu byange nenfundikira nga ngenze kuwummuzangalabi yange Mukama atakuumira mpeera bankuumire tulisinkana olundi mweraba